Ebintu ebalirwamu obukadde bw'ensimbi bitokomokedde mu Nabbambula w'omuliro akutte omwalo gw'Ekigungu Ndese mu disitulikiti y'e Wakiso mu kiro ekikeesezza olwaleero nga kigambibwa nti guno guvudde ku ssigiri. Kiteeberezebwa okuba nti omu ku batuuze essigiri eno yagirese mu nnyumba ng'aliko byafumba. Ebintu okuli obutimba, yingini z'amaato wamu n'ebintu by'omu nnyumba bye byonooneddwa era abatuuze bategeezezza nti ennyumba zaabwe okuba nga zaazimbibwa na mbaawo kye kisinze okuviirako omuliro guno okusaasaana bwe batyo ne balaajanira abazira kisa okubadduukirira. Tuli mu mbeera mbi nnyo, tetulina wakwagala, twasize wabweru, tulina abaana, mbeera gye tulimu mbi nnyo, tetulina ssente. Jjukira kyabaddewo nakubiddwa simu nabadde mu nnyanja nga ndi mu kukuba ekyasigaza kintu n'ekimu era bwondaba bwenti bwendi. Bano abafaya wali eri balirwana baffe bazze ne batusaba ssente ez'amafuta, so babadde basobola okutaasataasaako ekintu ekyo kyatunyezezza ate nga balirwana baffe. Kati ey'entebe ku kisaawe yagenza okujja negamba terina weeyita, oluvannyuma ng'omuliro ate gumaze okugira ate neekola ki? Ntwebuuza wali eri mu kusooka kugamba nno terina weeyita ate ku lwaki kati yiseewo. Omubaka w'ekibuga ky'Entebbe Kakembo Michael Mbwate Kamwa ssaako n'amyuka mmeeya w'ekibuga Ntebbe Kabwama Charles batuuseeko mu kifo kino ne bagumya abatuuze era ne babasuubiza okubakwasizaako. Buli awadde amaduuka ag'amaanyi ddala gonna gaaweddewo, abantu baffe tebaasigaza ddeka bulangiti wadde essuuka. Twagala okuba omulanga eri gavumenti n'eri bannayuganda bonna abazira kisa, aba Red Cross n'abalala basobola okuyamba. Embeera eno ezzeebaawo wonna wonna tugenza tugirabe walalala yonna abantu bano gye baava basindiikirizibwa era ekyabasindiikiriza okusinga gwali muliro. Babadde bafunye wano obuvuddamu naye kati babivuddemu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukois Gire ategeezezza nti poliisi omuliro guno egutegeddeko era n'alabula abatuuze obutaddamu kuzimba nnyumba yonna okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Eky'omukisa ekyabaddewo ekirungi nti tewali n'omu yasobodde kuba nti nafiira obulamu bwe era nga n'abantu basobodde okuddukirira ebintu byabwe ne basobola okuba nti ne babifulumya ne bitayonooneka. Ekirala kye twasanze ng'ekyokusoomooza nti obuyumba bwekutte waliwo enzikota y'amaanyi nnyo era ng'ebimotoka byaffe bino ebinene nga bye mubiraba byabadde tebisobola yita mu makubo agalekebwawo. So tusaba bonna abanaaba planning okuzzaawo landing site eno balekewo amakubo g'ebimotoka naddala ebizikiza omuliro ebiyinza okuba nga biyita. Era enteekateeka eziriwo kati za kumanya ani yabadde nannyini kayumba mwabadde ebidomola bino ebya peteroli omuliro guno we gwatandikidde. Bino ebijjidde ng'omwalo guno gubadde gwakaddamu okukola oluvannyuma lw'okuggalwa ebbanga eriwera ng'entabo yava kukutibwa kw'omusirikale eyali akwasisa amateeka g'envuba embi. Tubasasiddeko bannaffe yo poliisi